Wano ne bannakibiina ki NRM abasimbawo Faridah Nambi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni enkambi babagikubye Kawempe embogo okukomekkereza enteekateeka eno. Mwewale okujja bangi bwe muti. Enteekateeka eno yeetabiddwako abakungu okuli baminisita, ababaka ba paalamenti n'abalala era ssaabakunzi waabwe Rosemary Senninde asinzidde eno neyeebaza omukulembeze Museveni olw'okubakulembera obulungi n'okubawa amagezi. Your Excellency we tutuuse wano senga twagenda mu primary elections ndooza divisions zandisusse naye twagala okwebaza bwe watulambika ne tukolanga bwe watugaidinga yensonga lwaki tubadde tukolera wamu nga ttiimu. Yessaba minisita w'eggwanga Uganda Robina Nabbanja aloopedde omukulembeze ebimu ku bisoomooza bannakawempe okuli kasasiro newankubadde ng'agamba nti waliwo ebituukiddwako. Toyileti zajjula abantu baffe gye bagenda kaabuyonjo zajjula kaakati tubadde tulagidde nalagidde KCCA netandika okwisaayo ebimotoka naye ebimotoka balina bitono balina ebimotoka 5 byokka twagala tubongereko kubanga ekibuga kyonna kirina ekizibu kyekimu. Ono era amuloopedde ebisale ebikutte wansi ne waggulu mu masomero ga gavumenti so nga omukulembeze yayisa ekiragiro okukomya kino. Kaakati bwe babalekera abaana tebasoma olw'okuba amasomero gaffe gonna bateekamu ebisale bya ssente. Kati nze sisobola kubeera wonna abakulembeze bemulonda be bandibaddeyo wansi ekyo ne bakirwanako. Mu kwogera kwe Museveni asabye bannayuganda okumanya nti ebyobufuzi biringa ddagala nga basaanye okulonda bannakibiina ekitegeera ebizibu byabwe era nga kirina n'obusobozi okubigonjoola. You should first of all elect a party which understands your sickness, your problem. Because if you don't do that, you will not get a solution. Ono agamba ebifo ebisinga ebyalimu ensiko bizimbiddwamu amakolero ekiyambyeko okugonjoola ebimu ku bizibu bya bannakawempe nga babawa emirimu n'obutale. That those factories are not only creating jobs for you, but they are creating a market for you. Museveni agamba nti gavumenti erina bingi byetaddewo so nga ate wansi ku bantu ba bulijjo tebituuka kwe kubakubira omulango okubuuza abakulembeze baabwe lwaki guli gutyo. Now the question you should be asking is to your member of parliament, the one you elected, to the LC5, if the government provided free education for the government schools, why are there charges in schools still? Mu buufu obulala omukulembeze era aliko ebisuubizo byakoze bwe gutuuka ku nsimbi ez'okukulaakulanya emiruka ng'agamba wa okwongeza ku ezo ezigabibwa mu kibuga. Kuba emiruka gyaffe egy'ebyalo tegirina bantu bangi nnyo nga wano nga bwe kiri wano e Kawempe ne Kampala. So now we are going to put more money in the wards of the town.